Frank Abaho bana bameka boolidde mu mmotoka. Bana bameka bozinidde mu mmotoka. Nga wano bansiba waneeno ne bantwala ku poliisi y'e Katwe n'ogenda ne Joey out. N'omulya. N'asula nawuwo n'omugamba nga bw'ogenda omukolera passport. N'omala n'otabimuwa. Kubanga weekend wegenze okugwererako nga waliwo omwana mulenzi Cepcho yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ebimuso abiisa mu kamwa ng'ayogerako n'omukulu n'ebimu ku byo byenkootinga nti omukulu azeebakira abawala mu motoka yeebakako ne mukazi we nga bamusibye kwegamba omukulu gwe yabyogeddeko ali wano twagala tutangaaze ebigambo bino yabiwulidde era byamusanzeewa era awulira atya era kyekiddako. So ebigambo ebyo nabifunye kuva omuntu yasoose okunkubira essimu oyo omuwala ali ewaffe Kasese yasoose nankubira essimu n'agamba Frank bino byendi kulaba biki nabinteera ku WhatsApp. Owokubiri yabadde Lama oyo mwana yagenda ebweru naye yankubidde nabinteera ku WhatsApp. Bantu bangi ne bankubira naye mbamenyeddeko abo babiri be bampadde message eyo nange negiraba kwegenda ku poliisi. Olwaleero ogenze ku poliisi n'owaaba? Yangenze musango ki ogw'okwonoona erinnya lyange. Nze Frank ni muntu w'amaanyi ku intaneti. Wemanyira nti nze ndi w'amaanyi olunaku lwe bampa kaadi ewakyabazinga onamanyira nti ndi w'amaanyi. Tulina abantu abalibidde ku intaneti ba Wisdom Kaye, mutabani wa Tamale Mirundi, baani bonna abalibidde ku intaneti naye abantu abo basobola onoonyaayo Frank Abaho eyakajja ku intaneti kitegeeza bajja bafolowinga ebikolwa byenkola. Kati Cepcho bw'abanga apositinze vidiyo eyo n'agamba nze neebaka n'abaana mu mmotoka abantu abo ab'ebusoga bampa kaadi eyo nga bampita ng'omugenyi omukulu kitiibwa kyange baba bakinzigyeko bandaba ng'omuntu alina osensi. Okwegatta n'abawala mu mmotoka yange ekyo kimu n'okubanga neebaka ne ku ex we gwe bayita Joey ekyo nakyo kyankubye nnyo kiba kigezaako okwonoona erinnya lyange. Ogenze ku poliisi ogenze nakigenderwa kyakumusiba Mukomera oba kumukanga? Njagala bamusibe kuba omuntu bwagenda ku poliisi kuwabira bayagala bakusibe. Njagala bamusibe kyenjagala. Njagala dde Luzira kuba yali Luzira. Njagala ajje mu kkooti aleete obujulizi nga negatta n'abaana abawala mu mmotoka yange ekyo kimu. Aleete obujulizi nga negattako ne ex we Joey ekyo kyakubiri. Obujulizi obwo bwe bubula ngenda musiba omusango baba guyise batya okwonoona erinnya ly'omuntu nga tolina bukakafu yengenda omusibira bwe kityo. Cepcho avudde n'akwata olukomo lw'essimu n'akwetondera mu kaseera nga kano oyinza mukolera ki? Alina okugenda ku TikTok yeyeetonda oba n'ajja ku poliisi wanaaba mukutte nendeeta ab'amawulire nga mmwe ne mubeerawo ne yeetonda awo nja musonyiwa naye nga takikoze ndi wiringa ogenda naye mu kooti tuoze kigwera mu kooti. Kamaavu ayinza okuba yava maka nga tegakuzibwa bulungi nga famire erye bwetu. Omuntu ayina disipulini nga wakuzibwa maamawo ne taatawo tosobola kukola ekintu eyo omuwala kye yakoze. Ekireetera abantu okola ebintu ng'ebyo bwavu na butaba na nsonyi n'okuba nga wakulira mu maka bwe gatyo. Naye omuwala we bw'aba agamba nti taatawe musumba nga bwemanya ekintu kye bayita omusumba obeera ne respect. Ekintu kye bayita omusumba n'omwana w'omugagga be bantu abakyasinze respect mu nsi. Tasobola kukola bintu ng'eyo omuwala bye yakoze. Lwaki yazikiriza ne baziwaayo? Lwaki tebazigoba? Bandizigobeddewo awo. Oba yaleeta nyaanya ze yali asobodde dda okusaawa eyo. Naye omuwala bw'aba nga tava maka g'abaavu ava mu maka bwe gatyo ayinza osanga n'abazadde be sibasumba nga bw'ali tugamba. Walimu essaawa zino oyinza mugamba ki? Obufumbo yagudde mu ttooyi ate nga mpanvu nnyo. Buli si bufumbo. Yagudde mu ttooyi ky'oba omanya. Ttooyi omanyi kyekitegeeza. Yagudde mu ttooyi nga teri agenda musikayo. Omwana ande
Baba Cepcho bamukolerako diversion. Okujukolera kwani kumuwala? Kumuwala oba kunze? Ya era Cepcho byalukola okunkuba. Nzayagala nkolereko diversion yonna. Gaveewo yantu yasigudde omukazi. Naye ng'oyo omuwala message gyemuwa yavugudde mu drawer ate nga mpanvu tikyanoonya mashine y'omukono omwanvu omusikayo. Lwaki ogamba yagudde mu ttooyi Cepcho tasobole kati Cepcho byakoze ebirungi mubimanyi ku internet kuno temwina kye mutamanyi about ebintu bya Cepcho okukola byakoze abakazi baze nga awasa nze njiraba nga ttooyi. Omukazi we wamuletika muki omukazi ku bakazi be b'ogamba waalina abangi wamuletika nga bamusibye anti akakazi ako nkagala mu kooti ako ka Joey kubanga baguddeko emisango jo wajawaawo obujulizi nti oba namwebakako Joey mwetaaga mu kooti abeerewo banatwala Cepcho. Kati nga tumaliriza kyengamba Cepcho ng'amaliriza ngenda musiba emessage eno omuwa yes ne reference yenu yenu omulopye ku polisi ey'ekibuli wali bagiyita batya kibuye katwa eya we mulopye mugenda ne mulopa buli gwe mwagala kituufu ebya kidongo abasirikale babeera baggwanga lyonna sigamba nti boono eyo mentality enfu bakwata alina omusango bakutwala mu kooti. bawole bameka boozinye gwe Franka sandi yagadde omumanyiire ngenda mpola Franka olidde abaana bangi mu motoka nga weefuula president okabasanyiza abaana bangi boosinga emyaka nesonyiwa Franka abaho walangira wano abaana bowa ssente bacumi baani nobalangira mbu banaku balifa abanaku biki nze nenkwesonyiwa kuba nze siri munaku wansanga siri bubi wansanga ninawo kye ninawo ate sikulidde ku ssente zo oba olina Sinotrax oba olina ebyobugagga bibyo nze nensonyiwa olidde abaana bangi lisiti njiyina nsobola okugifulumya n'emizeejo emirala genda maaso nonye bazadde ba dushi nga bwe wagambye Franka tugenda kwabika ku dushi nagambye ngenda kululwana bwogwa Majo kale musonyiye naye waliwo abantu abamu mikwano gya dushi n'abamu kano ndeka nkayiseewo kale mikwano gya dushi mwebale kwagala nnyo dushi naye mulekerawo okuzunza audios eziswazaswaza muyiyiza bi audios mbu mama wa dushi biki muyiyiza obujulizi bonna bwe mwagala muforwardinze audios za dushi mukoze buli kimu mwabagamba nti dushi mumwagala nsabako kendezeko mukwano mwabagamba nti dushi mumwagala nnyo bye mukola mulowooza mulumya nze mulumya dushi oba mweswaza sandi yagadde mu ntankuule nze entale zange nzirwana bwomu ate nziwangula waliwo omukazi omu annemeddeko anjogerera nga bwammanyi ennyo nga bwagenda okunnemesa dushi mukwano jangu twesange ku TikTok mukwano munansonyiwa okuyomba sirumba batannumba nze nakoowa entalo naye ate omuganda agamba ennyanja ekuttawo kola ki weerwanako soka owandike enamba ya Century Properties 07